mutuwagire people power buli we mugiraba mutiikinge butiikinzi buli mulaba omuntu wa people power tubasaba akalulu bannaye katulageko enkyukakyuka tusaba akalulu kuba omutima gwa red era obuwagizi bwonna bwa pulezidenti wange Bobby era nja kubeerawo era ndi mumalirivu okumuwagira mu mbeera yonna kyonna kye banaabasazeewo ndi ready okuwagira mukama wange twegatteko tebazikiza bajje tutambule basituke tutambule buno bwe budde people power buno bwe budde abavubuka obudde buno abakyala okulaba amazima okulaba ekitangaala n'okulaba enkyukakyuka ndi ready President wange Kyagulanyi Bobby ndi ready otambula naye mu mbeera yonna abakyala muli bakitiibwa nnyo naye abakyala tubasaba busabi bannange muzituke kuba buli bwe twekuumira emabega tetulina kye tujja kufunamu tuli bannakazadde baggwanga tuli bakyala bazadde ensonga nyingi ezituluma violence nyingi eziri mu maka eziri mu obutabanguko bungi obuli mu maka so abakyala bwe tuvaayo Nantongo ng'ovuddeyo n'omulala n'avaayo abakyala tubeera mu maka ne tumanya nti omwami teyalidde kino kiri bwe kiti nga bw'osobola okutetenkanyiriza omwami ewaka nsuubira abakyala bwe tuvaayo nga tuwerako tusobola okutetenkanyiriza eggwanga tuli kamwokyo olunaku lwaleero lwakuzza mpapula era nga akayisanyo abantu bangi nnyo olunaku lwaleero abantu bangi nnyo abakomezawo empapula zaabwe era nga tugezezaako okuba tubakufunira bonna nga bwe bazze naye essaawa zino eno nyimiridde n'omukyala naye era abadde akomezaawo mpapula ze twagala atubuuze katugira amanya ge empapula akomezaawo zaaki agalako sibwawo kwa pulezidenti oba byonna agenda bitugamba nyaba amanya gange nze mukyala Nantongo Colin Carroll mukyala Nantongo azze nga direct councillor that is Kawempe South, Mulago 1, Mulago 2, Mulago 3 ne Wandegeya. Mukyala Nantongo mu mbeera eno yonna gye tuli mu kino ky'ekiseera bannayuganda okukyusa ku bukulembeze bwe kyekiseera kyaffe abavubuka abakyala ennaku nyingi nnyo gye tuyitamu abantu baffe abawansi tebalina kyakulya abantu baffe babonaabona y'ensonga enviisizaayo kubanga mmanyi ebintu byaffe ebiruma ffe bannakawempe naddala Kawempe South so olwaleero nvuddeyo nga kansala waabwe okujja okumaliriza ensonga eno ndabe abantu baffe tufunye tutya emirimu ndaba abantu baffe mbasakidde ntya wabeerayo ebintu bingi ebibeera mu kansa eyo naye ebintu byaffe tebituuka ku ki tebituuka ku bantu abantu bakomplaininze nnyo nti bannabyabufuzi tetukomawo kinene nnyo mu field nti bannabyabufuzi tubeerabira okiraba naye olwaleero njagala nteekewoko gye nandigambye difference enkyukakyuka nti bannabyabufuzi njagala mbeere omu ku abo be baneenyumirizaamu anamanya ebizibu by'abantu anaakomawo anaabaagala ate bamumanyi kuba nkola nabo ndi mwana waabwe be bankuzizza yesaawa bannayuganda mwenna mukkiririze mu people power mukkiririze mu president waffe Bobby Wine twagala nkyukakyuka tiyagasa badde mungi naye ekyo kiraga nti amaanyi weegali temuzikiza musituke tutambule twagala nkyukakyuka mukyala Nantongo obadde okola mirimu ki nga tonnajja mu bintu bino ebyobufuzi mukyala Nantongo olalong mbadde mukulembeze nga siringa nti banabalemerako naye nga mbadde mukulembeze okuviira ddala mu youth nzije nga mbuilding obukulembeze bwange ngosavinze ku bifo ngaki mbaddeko youth councillor era ewaffe Kawempe last elections ezaggwa najjanga councillor LC5 Kampala Central wangula akalusa akawangula yes kye kyakujja mu Central ate kati okuddayo Kawempe era enkyukakyuka eyo ndi muntu w'e Kawempe naye era waaliwo ebigwa bitalaze ebyansindikiriza okukola ki naye this time abantu bange ab'e Kawempe ne bagamba ye ggwe ekyakutwala ewatali wammwe kiki jangu wano we tukoze eki we tukumanyidde tumanyi kyonna ky'oteekeddwa nekyosobola okukola kwe kumalirira ne ŋŋamba nedda bingi byenkoledde aba Central ng'ate olaba sayitamu naye olaba n'amasimu olaba ne connection eriwo nabo baba bakuyita buli ssaawa kyova olwaleero mmaliridde nzije Kawempe nange abantu bange banfunemu bamanye nti ono ye mwana gwe twakola ki gwe twazaala ndi ready obakolera nsaba akalulu kammwe ab'ewandegeya Mulago 1 Mulago 3 Mulago 2 ne Mulago 1 bane nsaba obuwagizi bwammwe mutuwagire people power buli we mugiraba mutiikinge butiikinzi buli mulaba omuntu wa people power tubasaba akalulu bannaye katulageko enkyukakyuka tusaba akalulu
Mukyala Nantongo, Yes, kiki olaba kansala aliye Kawempe sawa zino nga takikoze bulungi nga gwe olaba singa oba ogenze mu buyinza osobola kitereeza? Essaawa eno ekifo kyendiko bye bino ebifo ebyakutuddwamu ebipya okitegeera. Kansala aliko asazeewo n'amalirira nti ye ayambuse ku ddaala eryaki erinsingako. Neŋŋamba ekifo kyaffe kino kireka nga kikalu kankirwanirire kisigale nga kyaffe nga bannakawempe. Yensonga eno lwaki wendi era lwaki nze era naye sijja kwogera bibi biri ku kansala kubanga embeera eno yankyukakyuka. Embeera eno yakulaba nga tutereeza ebyo bannaffe batasobodde kukola ki kutereeza. Njagala ombuulire nga gwe singa bukya ku makya kuba People Power muyina akamyufu, akamyufu ako n'otakayitamu onaabeera okyali ready okuuma akalulu ka Kyagulanyi? Nja kuba ndi ready kuba omutima gwa red era obuwagizi bwonna bwa pulezidenti wange Bobby, era nja kubeerawo era ndi mumalirivu okumuwagira mu mbeera yonna kyonna kye banaabasazeewo. Ndi ready okuwagira mukama wange, ndi ready kuba nange mpagira enkyukakyuka with or without mpagira enkyuka era nsaba n'abali eyo bonna batwegatteko tebazikiza bajje tutambule basituke tutambule. Buno bwe budde People Power, buno bwe budde abavubuka, obudde buno abakyala okulaba amazima, okulaba ekitangaala n'okulaba enkyukakyuka. Ndi ready President wange Kyagulanyi Bobby, ndi ready otambula naye mu mbeera yonna. Obubaka bwo eri abakyala mu Kawempe ne Uganda yonna abakyetuddeko bwe nnyinza okiyita nga tebannaba kwenyiga mu kintu kino kye mulimu ekyenkyukakyuka? Abakyala ntwala, abakyala muli bakitiibwa nnyo naye abakyala tubasaba busabi bannange musituke kuba buli bwe twekuumira emabega tetulina kye tujja kufunamu. Tuli bannakazadde ba ggwanga, tuli bakyala bazadde, ensonga nnyingi ezituluma, violence nyingi eziri mu maka, eziri mu obutabanguko bungi obuli mu maka. So abakyala bwe tuvaayo Nantongo ng'ovuddeyo n'omulala n'avaayo, abakyala tubeera mu maka ne tumanya nti omwami teyalidde kino kiri bwe kiti nga bw'osobola okutetenkanyiriza omwami ewaka. Nsuubira abakyala bwe tuvaayo nga tuwerako tusobola okutetenkanyiriza eggwanga, tusobola okutereeza Kawempe waffe, era nsanyukira nnyo omukyala avuddeyo n'agamba nze nnyimiridde. Naye n'abatuwagira nabo tubasaba bambi temuzikiza ate temwekyusa, tuli ready okubakolera. Ku luno People Power ejja kuteekawo enkyukakyuka mu byobufuzi. Nzikirigazanya n'ekibiina kyaffe, Mukama akume ensi eno, tubeebaza nnyo bannamawulire baffe abatunoonya yonna gye tubeera. Nsaba osiibula ababadde batulaba ng'obawa obubaka naddala bannakawempe abagenda okukulonda obajjukiza amannya go ge banaalaba ku ballot paper naye abantu twerabira oluusi. So ayinza okwerabira amannya, so njagala ogakkaatirize obabuulire ekisinde ky'ojjiddemu n'ebikwatako ebirala. Neeyanza nnyo mukama wange, amannya n'eddoboozi nkiddamu. Nze Nantongo Colin Carroll, Direct Councillor Kawempe South, Mulago 1, Mulago 2, Mulago 3 ne Wandegeya. Bannange nsaba buwagizi bwammwe, nsaba munsindike, ndi mukyala mukozi mummanyi era nja kubakolera. N'ekirala nja kwebaza nnyo bannaffe bano kuba batunoonya yonna n'essaawa eno tuli ku kitebe ekamwokya, naye era weebali wadde tiyagaasa avuga, naye era weebali ku lwaffe, ekiraga nti enkyukakyuka tugikola ki? Tugyetaaga. Tweyanzidde. Alright, oyo abadde mukyala Nantongo era ng'abantu ba Kawempe South ajjanga Direct Councillor agenda kubanga ajja ku kifo kya LC5, Councillor LC5 era mumulabiranga ddala bambi. Naye ng'atubadde kamwokya abantu bakyakomyawo empapula era ng'akavuyo kakyali kangi ekamwokya. Ensasage y'amaanyi, poliisi eri bweru egezaako kubanga ekkakkanya obujagalala abantu abazze mu bungi. Amazzi tiyagaasi byonna biri wano eno kamwokya, naye nga ffe twewaayo kubanga tubaweereza mu buli mbeera yonna. Oba omusana gwako oba enkuba yeetonye ne bw'aba tiyagaasi tujja muyitamu okulaba nga tubatuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga mmwe. Gye mutasobola tuuka ffe tujja bagenderaayo. Dambayo ge manya gange munno gwe mukutu gw'oliko. Genda ku Facebook searchinga munno peji yange ojjaba ogiraba, gilikinga following videos ojjaba ozifuna zenkolako, emirimu egy'enjawulo gye nkola byonna ojjaba obifuna. Alright, kambasibulye wano eno ate tukwatagana omulundi oguddako. Mweraba.